ITV. Yes, David Rutalonga government ensi yaffe si bwetyo. Yes, Uganda si bwetyo. That's the truth. Uganda si bwetyo. Naye akyuka. Etya. Tubeeyisanga ngo. Anyway, naye tulina okubeera nga tetukyusa mu neeyisa zaffe. Uganda si bwetyo. Tetulina kuttingana, tetulina kubeera nga ate mu bulumi bwa muno gw'omujja essanyu. That's the right thing. Tulina okubeerawo nga tusanyukira wamu n'asanyusa ate ne tunakuwala wamu n'oyo abeera anakuwadde munnange. Fana okutugala talent show tugamba nti tusanyukira wamu naawe ate ne tunakuwalira wamu naawe. Anti nze Revolution Kings. N'omwana wa maama. Tetubeerawo nga tubagamba nti tubale entertainment platform era tunafulumya lugambo. Temutawaana, temwetantala. Rufulumya. Yes, ate nga fe nsibuko y'amawulire agafa mu entertainment industry agali amatuufu kitegera. Bw'obanga tonnagawulira wano, do not utter out any news, any rumor about any artist in Uganda nga towanze gawulira wano ku Tubale Talent Show. Naye omwana wa mama, leero tubadde tusuubira okubeerako n'omuyimbi na ku lukomo lw'essimu n'omuyimbi King Saha. Naye waliwo ebikyuseemu n'abeera nga waliwo ebimukutte. Naye next time tujja kuba nga tumufuna. Yes, waliwo ebimukuttemu omuyimbi King Saha naye nga tubadde tugenda kubeera nga tunyumyako naye olunaku olwaleero. Yes, anti ffe twasala okubeera nga tebatuusaako ekintu ekyenjawulo ate nga twatandise okubeera nga munnange tusobola okubeera nga twogerako n'omuyimbi wo gwe yonna gy'oli n'obeera nga ate omuwuliriza ne tufuna ebirowoozo ebibavaamu naddala ku tteeka epya gavumenti yepreparing okubeera ng'ereeta mu entertainment industry okubeera ng'omuntu osooka wandika luyimba gavumenti ne lwaprovinga. Weerugana ekigambo n'ekijjamu ng'era oddayo buto. Ng'oddayo ng'owandi. Era oleeteramu ekikiseera ng'oddayo. But anyway, Shamike yatugambye that's not right. Kiri Uganda. Shamike yatugambye olunaku lw'eggulo nti ekyo si kituufu. Abayimbi tekyandiyetaagisiza kubeera nga kikolebwa bwekituufu. Ne Kalo Kasita yagambye bino byasusse. Baliwo bagamba nti nomugende muddeyo mu nnimiro. Yes, ne Shamike yakyogeddeko n'agamba nti balinga abafosinga abayimbi okubeera nga bakwitinga music bagende bakola ebirala or else babasirika okubeera nga bafuluma Uganda bagende mu nsi ezife balinga talent music. Obwiki tekisoboka abamunnauganda business family ye eba wano ate kizibu okwebrandinga outside your home country nobeera nga ate ekintu okikwasaganyisa ddala nga ali mu nsi yo. Naye nga Shamike ekirowoozo kye yagambye yatuwadde example really nagenze n'ekirowoozaako nti webanga Kenya erina offer gyewa abayimbi nti omuyimbi ekifo kyonna kyayagala venue yonna gyeyagala okushootingiramu video it's for free. Naye Uganda but mu Uganda ne wobeera oyagala kushootingirawa ne wekiba ekifo nga kiri loko nnyo osooka sasula kiri wano Uganda. Naye nga Shamike ekirowoozo kye kyabadde kiraga nti batuuse okubeera nga ate bakwitinga music babeere nga ate bagenda mu ku side endala ate gye batandyagadde kubeera nga bagenda kubasa ekyo bafulume ensi bagende babeere nga ate bakolera mu nsi endala eziriranyewo ezife balinga music. Naye nga nange ekirabamu nti etteeka lino mu budde buno teryandyetaagisiza ate nga lyatusedda mu nkola. Lyatusedda mu nkola? Gundi bakusibize ki? Terinawa kakasibwa bulungi. Naye nga obudde buno etteeka lye bandibadde bakolako lyandibadde lya copyright. For many years liganya okubeera nga liteekebwa mu nkola. Reason behind it tetugimanyi. Kubanga ate kino kye bataddewo kibenefitinga bo as a government of Uganda kuba bo bajja kubanga bajjamu ki ssente. Then naye abayimbi tebabalekeddewo wawe bajja ze babawa. Tegera. Kati ensonga eno yandibadde gavumenti eddamu n'ekitunulamu. Yes, yandibadde eddamu n'ekitunulamu nebeera nga ate etereza ekintu kino naye nga insha Allah leero yidi. Mashallah. Tujja kuba nga tufuna King Saha naye ate abeere nga atuwa endowooza ye tubadde tulina okubeera nga tubeera naye olunaku olwaleero okukomola essimu naye ate tekisobose olw'ensonga ezitali zimu oba endala afunye ebintu ebimututte
naye nga tujja mufuna olunaku lwonna olulala. This is ITV Uganda.